Egwe sigala ngoyaniriza oyo goyaniriza wana ennyonyi zirinyibwa buli lunaku nabasomesa ofuna passport sabafuna zakwezizika ogende sawa zituuze. Amina. Ayina obujulizi kakati atenze siwakana na Mwoyo Mutukuvu enjiri kitegezo olwaleero etandika na bujulizi amanyago otuwa obujulizi. Mukama yebazibwe aweebwe ekitiibwa. Mukama mwebaza atukoledde byakisa. Mukama musumba webale tusabira bwe lwogamba nti awa abali ebweru omukisa ddala gutuwa. Emyaka kati ndi 7 nga ndi Saudi. Abamu gye bawoleza nti Saudi mbi sinagirabako bubi bwayo. Nze ndi muntu nti ne mukama wange bw'aba ampadde omusaala bwe mba sifukamidde ne mukwata mu ngalo ne musabira akubuuza wini tonsabidde leero. Kati mbeera n'amafuta gange nti ne bw'aba abadde agenda mu ddwaliro nga yalwadde agamba sooka ojja onsabire n'okwata amafuta n'ogamusaako. Ndabe Katonda nze wamu ne baganda bange tusobozesezza okuzimbira maama angulidde amataka ansobozesezza osasulira abaana bange school fees anzimbidde so mwebaza nti nze kati nina n'omuze ogugamba nti eno nzija kukyala eri yewaffe. Eri yewaffe nti ne bwe mba natambudde nina empisa egamba nti eno nkyala bukyazi. Oluganda omuze kiba kintu kibi empisa yebeere ennungi. Era mama wagamba nnyo okuŋŋamba owaayo oddayo ddi ewammwe. Myaka 7 ng'oli sirabye bubi bubadde Saudi. Ettaka olifunye? Si ttaka amataka ngafunye. Ennyumba zizimbiddwa. Alina abawala 2 bawala bange naye nze maama nzeta naye tebagenda ku ssomero nga school fees zonna sizitaddeyo. Zonna. Mukama mulungi. Tusobozesezza okuzimbira maama waffe nti tetunnagimaliriza naye at least finishing kyekitono ekibulayo. Twebaza Katonda ne mwebaza era nensaba Katonda we bakama bange omukisa kuba banjagadde kyesinza gamba nti nalinda byobubi mu bbo. Bantutte ng'omwana sibeera nkaawo nemba nga sirina n'abaana baabwe bonna ne banjagala. Nebaza Katonda agimpadde nti mukama wange ne bw'aba ampadde omusaala n'omugamba weebala akugamba waayi kyekyo kyokka n'ojjukira nti tomusabidde n'akuwa emikono n'omusabira n'amala n'alyoka agenda ku muzikiti naye ng'omusabidde. So nebaza Katonda era essaawa zino baŋŋambye dda wini ojja wini oliwa wini tokeere wakola bwoti ne bwoti. So nebaza Katonda andaze ekisa kye. Fukamira amakulu gaakyo nti olugendo lwonna nga Bayibuli bwegamba bw'oluyiringisiriza ku Katonda abalala gye bafiira gw'olama. Zabbuli 37 olunyiriri lwa 5. Psalms 37 verse 5. Olugendo olwo luyiringisirizenga ku Mukama akatundu akasembeyo kwagamba nti naye anaakituukirizanga. Tugawudde Katonda ffe omulungi kuba gazuuseeko abagenda okutambula kati era nga bwe tugenda okugagabana amaanyi gonna g'ogenda okugassaamu gasseemu ne kaakati bano tubasibule bagende balinnye ennyonyi ate naffe tusigale nga tusaba ebirooto byaffe okutuukirira mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Katonda yongere okutuukiriza ebirooto nkutaddeko amafuta mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu galabe Katonda ne gano ngaawudde g'otwala gakukolere ne bakama abo. Omutima omulungi gweyongere mu bulamu bwo era oyongere okulaba obulungi bwa Mukama. Ekikompe ekyo kibeere nga kiyiwa. Fukamira tusabe akutambuza emirembe Mukama mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Genda olabe omukono gwa Katonda mu linnya lya Yesu. Fukamira nabo tusabe akutambuza emirembe Mukama mu linnya lya Yesu. Ebirooto byo Mukama abituukirize kusabidde n'amafuta go nga wadde Katonda. Genda olabe omukono gwa Mukama mu linnya lya Yesu.